wazze kukola ki? Lwaki omukulisa? Lwaki wafumbirwa? Maama lwaki wazze? Ebisiyaga bibi oba birungi? Tata waffe ne maama waffe okugerera Bishop Kiganda Sekati gaffe era njagala mama tegera amatu ajogereko gye tuli nga tonnasimbula mu lugendo olutuyingiza e Kampala. Njagala tweyongereko emabega, njagala tweyongereko emabega, tweyongereko emabega. Manyi nti essanyu ly'amaanyi nnyo okulaba omusira waffe ng'ali mu masekati gaffe. Kale njagala tukube enduulu n'engalo nga tuzikumira Mukama. Ngamba nti muddemu amaanyi mugume omwoyo newaabwe yennyini ebulaaya waliyo ababawakanya era naye waliyo abatabawagira bangi nnyo. Nolwekyo abasaba mwongere okusaba, tulina n'okweyongera okusabira gavumenti yaffe esseemu amaanyi mu kuyisa amateeka agabirwanyisa olw'ensonga nti abaana baffe bangi abato ku myaka 12-13 babadde bamaze okuwandiikibwa mu bintu bino n'okubyetabamu nga promotion egenda mu maaso. Naye nga gavumenti gisaba eyise amateeka agataasa era agakuuma abaana baffe. Etteeka obanga balijjayo mu paalamenti, tukkiriza nga gavumenti ne paalamenti bakyaliwo tebannafa, baddemu baliyise tutaase ku baana baffe obuteegatta mu bintu ebyo eby'obuseegu n'obusezi. Naye nga gavumenti tennakola, kubiriza abazadde mwenna buli muzadde abeere poliisi mu maka ge, abeere paalamenti, buli muzadde beera pulezidenti, gwe wennyini kyekolereko. Gavumenti oba eyisiza oba tennayisa, benyonyola abaana bo bagambe nti ebisiyaga bibi, abaana babiteekere ku biti. Mukama abawe nnyo mukisa. Twagala bagamba nti we twakoma we tugenda okutandikira, tukomyewo nga tuli mu jjiya mpya, mu maanyi mapya, mu mafuta mapya, okulikulula kupya. Nolwekyo muddemu omwoyo era tubeesunga nammwe mutwesunge. Katonda agenda kukola bikulu byereere kubanga ate katutambulira mu mafuta mapya. Amiina. Omanyi omusota bwe bagukubako gutabuka, kati ate twatabusi. Amiina. Olwekyo mwebale twagala muddemu amaanyi mugume omwoyo.
olw'okuba ndi budde tuli tusaidi yaffe ndowooza abatesitesi kambaddiza akazindalo kano mukama abampeera omukisa baagala nnyo ebigambo ebisinga babyesunga mu jjenca ku Christianity Focus Center Church. Bishop Kiganda agenda kubeerayo ng'abuulira enjiri mu maanyi mu linnya lya Yesu.
mukazi gane bisiyaga wasa mukazi gane bisiyaga wasa mukazi gane bisiyaga